Kumoli munyingi ebyokuwoza tulifuna mukama bwati oyo nze nsanga ng'agenze omusajja okunkwanirawo ebyamalusu nabikoowa kiki kye sinnalaba obulungi bwa Facebook sikawangi naye nsowe ssente gwe mpita omulungi nyingi abasajja nga mwakalanyirira bona abatozipa kiki ekinanyiriza onsanga oba babibalanga batya ebyokuwoza tulifuna nga gy'emyaka gyonna omulungi ng'atompa ssente kulekawo nenjagala omubiyazi owe ssente newotalyogera bingi oliba omaze nze kati nfa nsimbi ebyokunsiibuza nga zikabba kibalira wanga nkozesa nsimbi okuziba bakuseene naye olye ku mmere emeze okusinga alona olya mwogagaawa kyenasonga okutamu omusajja ow'ebigere ono nasonga okutamu omusajja w'ebigere agende n'okgenda nja muvumira bwera nasonga okutamu omusajja ow'ebigere ne bw'oyogera otya oba omala byambulago ow'emmotoka yabeera kalekaleko akuwa ssente n'emmotoka n'onyoola ssente y'omwavu ng'agyogerera n'oti abwakolima n'obanga by'omuba yomukono gwannamaddala ogwedda yakwawoka nga titufa nsimbi tukoye bano bampala ezitannakala esaana abo abato abakala omukwano gwa luno nga mpabula abakyala yafuuka bizinesi kyonsaba okiyige enjumu esula epangisibwa nsimbi sabuuni tyubu ebizigo n'enviiri olyoka ontwala enkuwe n'ekyemisana otuuka okgenda osibuze kaba tobolaba kati ngenda neyesobola bwemisamasomo olimu zifunyuliza alina eggwalawo okujjula ebikonya oleka ab'essente balye ku byenyiriza talina ssente tafumiza lindazi oyo alina esinasesula abakyala gyetuyeyo atubasomere omwaka nga yabadde akwana omukazi wange atuyana n'omulwa n'amagezi yakugambako ng'azimba amatama talina kyakuwa ate alemesa azikuwa wabako kyeyagula nga mukyali babiri buli lwe muyombye ng'amateza abalaba ekamine gye mulaba eyo ne sapatu ze nabigula nga tukyali ekibuli ekiva nseera ebyange byentuuda newongwambula gomba mmanya kyontugira mukazi wedda ng'afa mwoyo gwa ggwanga eby'ennaku zino okwambula n'essaati twasalawo olw'okugema obulamu alina ssente wezikomye wekukomya neweba nfudde embako ne bwenkibala naye abeddanga bo bafa amasanyu anoonya jalibu wogira otambulamu agende kaddeeyo emmoto y'abangi lavu we yatuukayo eri mu ddoola agabe ebyomusankusabira mukama Sabise kumalusu ani yali alabyemu okuzira eggumba ezira lwakuba bwendera ku lufu nabasuubira mbu mujje munkuule ku rediyo kulwa nagirekera abawere okusitula ebizito nga kumenya ekifuba omala okusituza owoze tunaabiraba nawe mwagala okulyala ly'ebisava nga we musasula ataani abo abanyega sibula nkubira omulanga banjagala nsambula ebisambu n'amagezi eraba abakyala mwagala ebintu ebyo naye simanje mugenda sula ya 225 bampita Gertrude Nalule nannyini luyimba lwe bayita Tofumita Lindazi Rachel Namiro nkuwoninga 225 toddamu kuyimba luyimba lwange lwe bayita Tofumita Lindazi nze Gertrude Nalule eyayimba Tofumita Lindazi eyo property y'abaana bange abaana n'abazzukulu kwe balina okulya Rachel Namiro lekera okuyimba Tofumita Lindazi nze Tofumita Lindazi oli gino abakirabo tubebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala kumufuna mpola kuvira ddala ku $1,2 million okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo
mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja ensonga zonna